Abantu abasinga mulaba ebikola by'ensujju ne mubiyitako naye nga ebikola by'ensujju ebyo by'olaba birina omugaso eri omwami n'omukyala oluusi gw'otayirinza oba gw'otalina kubuusa maaso. Birina emigaso mingi nnyo. Ensujju kye kimu ku bibala oba kye kimu ku bimera ebijjudde like nti osobola ofumba ensujju n'ogiryanga emmere n'okwata essunsa oba kye tuyita ebikoola byayo n'obeera nga obikwata n'obiyenga omanya n'obisalasa n'obifumba n'obiryanga enva. Birungi eri omubiri gwaffe abaami n'abakyala nga bwenjogeddeko. Tugenda tandika n'abakyala ababonyaabonyezebwa oba abajjanjabya infections nga teziwona. Ojja kunfunira essunsa oba ebikola by'ensujju obinyengere obinywe. Wabula ebikola by'ensujju bino bw'oba obiyenga nga byakunywa ojja kunnyamba osooka obikwata obinyigako mu mazzi agabuguma katini oggyemu then oyenge. Ekitukozesa bino eno okubeera nga tutta obuwuka obubiriko. Kibi nnyo okujja wali ekintu ku ttale nga bw'okiggyeewo then n'oyenga n'onywa. Oluusi kubeerako bacteria z'olinza okukonsuminga ate ziyinza okufuukira ekizibu. Oyagaddeko ojjanjaba ate n'oyongera kubeera ng'oyonoona. Ebikola by'ensujju bino biyamba omukyala nga gwe essanyu ly'omu maka libuze. Omukyala yenna nga omwana akubuze ojja kunfunira ebikola by'ensujju obiyenge onywako ku makya n'olweggulo. Ebikola by'ensujju bino biyinamu ekirungo ekisobola okuyambako okubeera ng'otereeza embeerayo nga ggwe omukyala n'obeera ng'osobola okufuna olubuto mangu. Ate era nammwe abaami mu ngeri y'emu omanyi ekintu ky'okunoonya omwana kino eno oluusi mukyasosietinga nnyo ku bakyala bokka naye ate munnaye waliwo n'omwana w'abulira mu maka ng'omwami naye avunaanyizibwa. So naawe omwami nga munoonyeza omwana ababuze ngenda kusaba onnyengera ebikola by'ensujju bino onyweko ku makya n'olweggulo. Kuba oyinza okwesanga nga enkwaso zo ze ziriko obuzibu bijja kuyambako okutereeza enkwaso zo obeere ng'osobola okubeera nga ofulumya enkwaso entuufu z'olina okufulumya. Oluusi abantu abamu muyina enkwaso naye nga nnema like tezirina butwe, endala like zijja nga zitunudde sides zitalina kutunuulira, endala zijja nga ziri below average kubanga omwami omutuufu buli bw'omala bw'oweegatta n'omukyala n'omala olina okufulumya enkwaso eziri wakati wa 1.5 to 5 milliliters buli bw'omala. Kati abamu oba ng'ofulumya katugambe ziri 1.5 naye oyinza okuba nga ate gwe bw'ofulumya ofulumya 900 milliliters nga toweza 1 mil like okitegeera ng'oli wansi wa 1.5. So ekintu ekyo olinza okuba ng'okijjanjaba nga onywa essunsa oba ng'onywa ebikola by'ensujju kijja kuyambako okubeera ng'otereerera ddala nga mufuna n'omwana ate ggwe omwana ow'obuwala abonyaabonyezebwa okudda mu nsonga like wali manya nga ennaku ze ez'ensonga teziri steady nti osobola leero okulwala ennaku 4 enkya n'olwala 5 enkya n'olwala 6 naawe ngenda kusaba ogenda kunfunira ebikoola by'ensujju ku lunaku lwo olusooka lw'olwadde nti leero lwendabye periods zange ogenda kukwata ebikoola by'ensujju 4 obibale 1 2 3 4 nga tebirimu yadde n'ekituli obiyenge obinywe ku makya n'olweggulo ojja kuddamu okubeera ng'olwala ennaku 4 buli lw'oba olwadde. Abamu mulwala n'omala wiiki mu nsonga n'obeerawo ate kijja na kuyambako ggwe addiŋŋana mu nsonga nti oba waakalwala n'oyisawo wiiki 2 ate n'oddamu n'olwala oba n'oyisawo wiiki 1 ate n'oddamu n'olwala naawe era ojja kunnyamba ojja kunfunira ebikoola by'ensujju bino obiyenge obinywe. Wabula teweerabira nkugambye nti osooka n'obinyigakoko mu mazzi agabuguma oba n'obyozaako bulungi okubiggyako obukyafu bwonna n'olyoka oyenga n'obeera nga onywa okubifunamu oyo omugaso. Then ggwe omuntu yenna yenna mwami oba mukyala ng'obonyaabonyezebwa kansa olimu embeera y'okubeera nga bagambye olina kansa naawe osobola okuba ng'onywa ku bikola by'ensujju bino tebigenda kujjanjaba naye bigenda kuyambako okukombaatinga oba okulwanisa akawuka ka kansa kale mu mubiri gwo kabeere nga kanafuwa. Tebijja kamalamu naye kabeera kanafuwa n'obeera ng'osobola okubeerawo ng'oli bulungi. Naawe osobola okubinywa kubanga bikuyambako ggwe atalina okubeera nga weepreventinga oba nga bikutaasa okuva eri obulwadde obwo obubi bwe tuyita obwa kansa oba obwa kkookolo. So naawe omukyala oba omwami nga oyina endwadde ya sukaali nga bagamba nti ate wuno yashuutinze nti ate kati wuno yasse ate kati wuno ali bw'ati naawe osobola okubeera nga
onywa ku bikoola by'ensujju bino ojja kubeera nga olaba omugaso gwabyo oba ng'otereera. Titogenda kuwona, munkwate bulungi, togenda kuwona wabula ogenda kutereezaamuko ku mbeera yo obeere nga toli bubi. Ebiseera ebisinga abantu abasinga omuntu bw'amugamba ekyo eddagala mulitwala just kubanga kugambye nti ojja kuwona. Mwagala babalimba nti mugenda kuwona, sijja kulimba, tebiwonya wabula bitereeza embeera yo ng'omuntu. Kaakati nno bw'oddamu okutambula n'osanga ensujju, mukwano ebikoola ebyo by'olaba birina omugaso. Onogangako n'otwala ewaka n'oyenga n'onywa. Teweetaaga kuba mulwadde as long as kikuyambako okuboostinga immune system yo. Ne bw'oba ng'olina omwana nga immune system ye bagamba nnafu, omwana alumbibwa ebirwadde buli ssaawa, omwana buli ssaawa mubeera mu ddwaliro temuva mu ddwaliro, nga naye obuzibu buli ku immune system ye, kubanga buli bw'obeera nga abasirikale abali mu mubiri gwe tebasobola kulwanyisa ndwadde bulungi, buli ssaawa omubiri gwe guba gukwatibwa obulwadde obw'enjawulo mangu compared ku muntu immune system yo nga nnungi. So osobola okubiyengera ku mwana oyo n'anywako, naawe n'oba muntu mukulu nga y'embeera gy'oyitamu osobola okuyenga n'onywako, ojja kuba otereera ddala era ng'olabawo enjawulo. Kaakati bw'oddamu okusanga ebintu ebyo munnange tobibuusabuusa oba tobibuusa maaso, bya mugaso nnyo eri obulamu bwaffe. Temwerabira ku sharinga, ku subscribinga, gw'atana subscribinga akagambo kolabaawo wansi akali mu kamyufu akagamba subscribe, hitingamu kahitinge ojja kuba osubscribinze n'akade okateekeko nga buli oteekayo ka video okafuna butereevu mu notification box yo. Ate nno munayo ku subscribinga kwa bwereere tebakusaba yadde n'ekikumi, totya subscribinga. N'ekirala ne bw'oba nga entaddeyo video gw'omu ku bantu abasooka okugiraba kubanga obeera subscriber. Teweetaaga kubeera ng'osooka kunoonya oluusi mu comment section, mu notification section, oba ojja giraba butereevu mu feed yo. So mubeere bulungi, Omukama abankuumire ate era abanjagalire, temujjanga okwo. Tujja kuba tukomawo n'emisomo egy'enjawulo. Leero njagadde kuyitirako eyo kuba wa ku ddagala eryo. Omanyi mubeera eyo nga munoonya essanyu ly'omu maka, ŋŋamba omwana ng'ababuze, n'ogenda wano n'ogenda wali ng'oluusi ky'olina okukola kyangu nnyo okubeera nga ofuna omwana, naye oba kigamba olaba kyangu naye olaba nnakola bino ne bino ne bigaana. Ate ekyo mukwana eddagala eryo ligezeeko, tomanya. You never know, Katonda ayisiza ggwe w'otamusuubira kukuyisa oba kukuyisizaawo. Yeah.